okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe atulaba ku TV yaffe eno eya 3ABN ne yonna gy'oyinza okuba ng'otulabira okugeza ku YouTube yaffe eya Vento Productions n'emitimbagano emirala egy'enjawulo, tukwanirizaako ku nsulo yaffe eno ey'enkya oba programu yaffe eno eya buli ku makya emanyiddwa nga ensulo ey'enkya. Oyinza okubeera eyo nga bwebuuza mugaso ki, lwaki mba nkeera okunoonya Mukama ku makya ng'obudde bwakakya? Kya mugaso, Mukama atusuubira okuba nga tumusisinkana buli ku makya oba nga twakazuukuka. Kino nno kituyamba okuba nga tuyita mu lunaku nga tulina amaanyi, nga tulina okulungamya kwa Katonda okutuzaamu essuubi ne bwe tuba nga tukola ebyo byonna bye tulina okukola okuyita mu lunaku. N'olwekyo nkukubiriza omulabi waffe yonna gy'oli okubanga ojjukira buli nkya okubanga okeerera ku puroguramu yaffe eno ey'ensulo ey'enkya. Amannya agange nze Nakawesi Georgia era nga ndi muweereza okuva mu kkanisa ey'e Kabulengwa Sabbath School esangibwa e Nansana etwalibwa ekkanisa emanyiddwa nga Kampala Central Church. Era nga tukwanirizaako mu kyokuyiga kyaffe ekirala eky'olunaku olw'olwaleero. Weebale okwekuumira ku TV yaffe era Mukama akuwa omukisa. Nga tugenda okutandika nkusaba twewombeeke ku lw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti oli mulungi gye tuli, tukwebaza nti otusobozesezza okuba nga tujja olunaku olw'olwaleero okuba nga tuyiga ekyokuyiga kyaffe kino ky'otuteekateekedde. Tukusaba otulungamye mu kyokuyiga kyaffe kino ky'oyagala tuyige, beera wamu naffe kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olw'eggulo kyabaddeko omutwe ogugamba nti okussa eŋŋano, era nga twalabidde ddala nti Yesu Kristo gwe mugaati ogw'obulamu. Ne tulabira ddala nti Mukama atusuubira okubanga tulya ekigambo kye buli lunaku, buli kaseera. Omuwandiisi omu owa Bayibuli amanyiddwa nga Yobu bwe yayogera n'agamba nti asukkulumya ekigambo kya Katonda okusinga emmere ye eya buli lunaku. Naffe nno Mukama atusuubira okubanga bwe tutyo nno bwe tukola. We have to esteem the word of God more than our necessary food. Era nga n'olunaku olw'olwaleero tulina ekyokuyiga ekirala ekirina omutwe ogumanyikiddwa nga okunoonya emmunyeenye. Nkiddamu, okunoonya emmunyeenye. Simanyi oba eyo gy'oli wali owuliddeko mu nsi eno gye tulimu waliyo ebintu bingi ebitegekebwa. Omuzungu oba Omungereza akiyita we are looking out for the stars. Banoonya emmunyeenye. Olwaleero tugenda kulaba munyeenye kyezo Mukama z'anoonya. N'olwekyo nkusaba akaseera kano onoonye ofune ekitala kyo kiyite Bayibuli, tubikule ffenna tulabe ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero kigamba kitya. Bikula nange mu kitabo kya Matayo. Matayo bw'oba otuuseeyo genda mu ssuula ey'okutaano olunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'15. Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'15.
lugamba bwe luti: mwe muli musana gwa nsi, ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinza kukisibwa, so tebakoleeza ttabaaza okugivuunika mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakire bonna abali mu nju. Wow! Tulaba nti nga tukyali mu byokuyiga byaffe bye tuzze nga tuyiga ebyenjawulo, ebyokuyiga byaffe bye tuzze nga tuyiga ebyenjawulo ebisangibwa oba ebiviiridde ddala mu kifo ekitukuvu Bayibuli kyeyogerako. Tulaba nti n'olunaku olw'olwaleero tugenda kulaba ettabaaza ey'ebikondo 7. Ettabaaza ey'ebikondo 7 yali yakolebwa mu ttalanta emu. Zaabu ennungi, era nga bw'osoma mu kitabo ky'Okuva 37 essula eya 37 olunyiriri olwa 24 olaba ettabaaza eno ey'ebikondo 7 nga bwe yali efaanana, era nga yeewa ekitangaala eri obuweereza obw'omu weema. Yabanga ku luuyi olwa kkono okwolekana emmeeza ey'emigaati egy'okulya. Jjukira olunaku olw'eggulo twalabye ku mmeeza eno eyasangibwanga mu kifo ekitukuvu, era nga tulaba nti ettabaaza eno era yatuuka na bulungi n'akabonero k'obulamu obusabi obutuukiridde ko n'obuweereza eri abalala buli mukkiriza bw'ayitibwa okwetaba. Ettabaaza eno ey'enjawulo yakoleezebwanga n'omuliro omutukuvu okuva mu ggulu, era teyalina kuzikira wabula okuwa omusana gwayo. Tulaba nti ettabaaza eyogerwako wano eyimirirawo ku lwa Kristo. Omuliro ogwakumanga ettabaaza eno eyali esangibwa mu kifo kino mu weema oba mu kifo ekitukuvu kino mu weema, tulaba nti yakoleezebwanga omuliro, era nga wano tulaba nti omuliro guno ogwakoleezebwanga gwavangawa mu ggulu, era nga tulaba nti Bayibuli etugamba nti ffe ng'abantu tuli musana ogw'ensi, omusana ogwaka ogw'ensi. Naye nga tetunnaba kugenda mu bingi, katusooke tweyongereyo tulabe omuwandiisi waffe ow'ekyokuyiga ky'olunaku olw'olwaleero atugamba atya. Wadde nga ttalanta mu biseera bya Bayibuli kyabanga kigero kya buzito, leero kitegeeza busobozi obw'enjawulo obw'obutonde omuntu bw'agenda akuza. Ttalanta y'omuntu bw'evumbulwa ng'akyali muto era n'ekuzibwa, emuviirako okukulaakulana mu ngeri eziwera. Neeyimbira byange omu ow'omu Amerika we baanoonyezanga ttalanta ez'okuyimba mu ggwanga lya Amerika, yatyanka nnyo era n'atwalibwa ne mu mawanga amalala okwetooloola ensi. Ekivvulu kino ekyakolebwanga buli wiiki, abakontana bayimbaawo, abalabi ne bakuba akaluulu eri omuntu waabwe abasingidde. Wano tulaba nti bino bibeerawo oba byaliwo mu bulamu obwa bulijjo. Byaliwo mu bulamu obwa bulijjo, era nga tulaba nti buli muntu akyusibwa okuyita mu kifo ekitukuvu
naye ayitibwa okutwala oba okuviisaamu obulamu bwe obukyusiddwa okudda mu balala. Talanta gy'alina si ya mu nsi muno. Talanta Mukama gy'atusuubiramu ng'Abakristaayo gye tulina si ya muki? Si ya mu nsi muno mwe tuli. Ng'abantu b'ensi bwe bategeka ebivvulu oba bwe bategeka ebintu eby'enjawulo, ebikujjuko eby'enjawulo kubanga banoonya ani asinga talanta. Mukama tulaba nti ye talanta z'anoonya si ze zino ezinoonyezebwa mu nsi muno. Omuwandiisi waffe anokolayo talanta kyeyo Mukama gy'anoonya. Tulaba nti omuliro ogw'enjawulo era omutukuvu ogwakoleezebwanga okuva mu ggulu gulina okwakira mu nsi eno ekutte ekizikiza. Omuliro guno gwe tulabye ogwayakanga okuva mu ggulu nga gwakira ku ttabaaza eno, tulaba nti wano omuwandiisi waffe atugambye gwakoleezebwanga kuvaawa mu ggulu era nga gwalina okuba nga gwakira ensi eno eyali ekutte ekizikiza. Bwe nkiza mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo, Abakristaayo mu nsi eno gye tulimu ekutte ekizikiza, mu nsi eno gye tulimu ekutte okunyola okw'enjawulo, ekutte obulimba Sitaani bw'agenze ng'ateekawo buli kaseera. Tulaba nti Mukama atusuubira ffe ng'Abakristaayo, okuba nga tulina kye tutuukako, okuba nga tulina omusana gwetwaka ogwaka okuva eri ffe nga gwakira ensi eno ekutte ekizikiza. Era nga tulaba nti omusana guno guva mu Katonda yennyini. Bw'osoma mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriro lw'16 katulusome lugamba lutya? Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabe ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Nkiddamu, kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabe ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Tulaba nti wano Mukama nga ffe abantu abalabye omusana, abategedde Kristo kubanga ye yennyini ye omusana, atusuubira omusana guno okubanga gwaka, Kristo okubanga ayolesebwa mu bulamu bwaffe eri abantu abo bali mu nsi ekutte ekizikiza abatamumanyi. Mu bintu byo byokola eyo mu bulamu obwa bulijjo, abantu bwe babitunuulira balaba Kristo mu byo, balaba Kristo mu ggwe, nti mu butuufu omuntu oyo yakyusibwa alina Kristo. Oba bwe butuuka nga banoonya omuntu asinga okulya enguzi mu woofiisi, obeera omu ku bo bw'obanga si gwe abakulidde. Oba bwe butuuka nga banoonya omwenzi asinga ku kyalo oba ewantu, gwe basongamu olunwe, gwe basooka okutunuuliza amaaso nti omusajja oli alina abakazi 20, tetumanyi, tetubala na baana. Omukyalo oli atasaamu bantu b'ekitiibwa. Mukama akusuubira nga gwe alabye Kristo okubanga omusana gwaka mu bulamu bwo era abantu ne bagulumiza Kristo. Leka abantu batunule mu bulamu bwo bagambe nti bwe tutunula mu woofiisi eno
at least omusajja ono nteekawo n'omukono gwange nti tasobola kuba ku kakiiko oba kwabamu kwabo abaalidde enguzi. Obanga oli bw'ajjanga akuwaayiriza nti kale baawo oba omwami wo namukutte ng'alina omukyala bw'ati ne bw'ati, oba mukyala wo namukutte namusanze ng'alina omwami omulala, ng'omwami we asobola okuyimirira n'agamba sooyo owange nkimanyi yakyuka, owange nkimanyi alina Kristo tasobola kubeera ye, obanga leka kubeera ono omukyala omwami gwe bajja okujja bagambe nti mukyala wo twamusanze n'omwami bw'ati ne bw'ati, agambe kituufu munnange nga talina na waasinziira, kubanga omusana Kristo talina waayolesebwa mu bulamu bwo. Bwe tweyongerayo wano tulaba nti omuliro ogw'enjawulo era omutukuvu ogwakolezebwanga gwavanga okuva mu ggulu gulina okwakira mu nsi eno ekutte enzikiza, okumulisa omusana gwayo obutazikirira eri abo abali mu kizikiza. Kale obutafaanana nsi nga bw'enoonya abalina ebirabo eby'enjawulo, Katonda anoonya abasajja n'abakazi, abalenzi n'abawala okubeera emmunyeenye gy'ali. Wadde ng'ensi erwana kusinza balina birabo eby'enjawulo, wadde ng'ensi gye tulimu erwana era efuba okulaba ng'esinza abalina ebitone eby'enjawulo, wano tulaba nti ye Katonda anoonya okuwa omukisa abo abakira ku balala, abeewombeeka ne bamulindirira. Era nga wano omulabi waffe atulaba oyitibwa okubeera emmunyeenye ye, emmunyeenye ya Katonda. Oyitibwa okubeera emmunyeenye ya Katonda nga Katonda akutunulako bw'ati n'agamba emmunyeenye yange yiiyo. Ng'omusana gwa Katonda gwolesebwa mu bulamu bwe era tuyitibwa okubeera emmunyeenye ye. Tukusaba oba osabibwa okuba nga Mukama, nange nze nnyini nsabibwa okuba nga Mukama muwa omwagaanya ayakire mu ggwe nange olwaleero era na buli lunaku. Mukama atusuubira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo okuba nga tumuwa omukisa okwakira mu bulamu bwaffe. Ebiseera ebisinga Mukama ajja gye tuli n'atulaga okwagala kwe kwalina gye tuli, n'atulaga engeri ey'enjawulo, engeri ki gye tusobola okumukkiriza okubeera mu bulamu bwaffe. Naye ebiseera ebisinga Mukama Katonda tetumuwa mukisa kubeera mu bulamu bwaffe. N'olwekyo ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero, omwagalwa atulaba, nkukubiriza nti nga Mukama anoonya emmunyeenye mu nsi eno ekutte enzikiza, anoonya emmunyeenye, anoonya omusana ogwakira mu nsi eno ejjudde ekizikiza, leka obeere omu ku abo, leka obeere omu ku mmunyeenye za Mukama z'agenda okutunuulira ezaakira ensi eno ekutte ekizikiza. Ng'okola otya? Leka Mukama aleme kulaba nga bw'aba anoonya ababbi abasinga mu nsi muno obeera omu ku abo, wabula leka ebikolwa byo mu nsi muno bibeere nga byolesa nti mu butuufu oli olabye Katonda era wasisinkana Katonda. Leka obeeremu ku mmunyeenye za Mukama eziri mu nsi eno ekutte ekizikiza. Tukwebaza olw'okubanga obadde wamu naffe mu kyokuyiga kyaffe ekibadde n'omutwe ogugamba nti okunoonya emmunyeenye. Katusabe.
Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti obadde wamu naffe, tukwebaza nti otuyigiriza. Tukusaba obeere wamu naffe olunaku olw'olwaleero, weeyongere okutuyigiriza tusobozese okubeera emmunyeenye mu nsi eno ekutte ekizikiza. Olwaleero nga tugenda okukola mu byonna bye tugenda okukola, Mukama nga tufuluma enkya ya leero, tukusaba yonna gye tugenda, abantu be tugenda okusisinkana, be tugenda okwogera nabo, Mukama leka tubeere omusana eri bo, leka batutunuulire bamanye nti Mukama twakutegeera. Beera wamu naffe, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.